يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumwebaza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ku byengera byonna byatwawulira nabyo, era ne tumusaba okusaasira kwe n'emirembe gy'olubeerera ku mubaka we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. baganda bange ne bannyinaze, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atukakasaako okubeera nga tumutya, n'omubaka sallallahu alayhi wa sallam atukubiriza okwefubako n'okufaayo okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. ala falnattaqillah. abaami n'abakyala, buli omu agezeeko okubeera nga atya era yegendereza era yeekeka ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. sirema kubakubiriza kwenywereza ku nkola ya mubaka sallallahu alayhi wa sallam n'okugirondoola n'okufuba okubeera nga kwe tunywerera mu mbeera yonna. nasalullaha al-aunu wassadad. era sirema kubwewaza mbeera yonna eri kyennyome kya sunna, kubanga ya bulabe. buli muntu yenna agwana okubeera nga yeefubako agyewale. bimunasabati azzaman, njala kubajjukiza nti tuli mu mwezi ogwa Sha'ban, nga nagwo guba mwezi ogw'omunaana. omwezi ogwo nga bwe guggwako tuba tuyingira omwezi ogw'omwenda oguyitibwa Ramadan. kyabuvunaanyizibwa omuntu yenna okubeera nga mu mwezi guno ogwa Sha'ban afaayo okubeera nga alongoosa naddala enzikiriza ye. faayo okulongoosa enzikiriza yo n'okumanya as-sunan, enkola y'omubaka sallallahu alayhi wa sallama eyeekuusa ku kiseera kino. omuntu yenna asobola okubeera nga yasuumu, yandibadde nga ayitiriza okusiiba, ghayra annahu la yasuumu shahra kullah, wabula nga tosiiba mwezi gwonna, wabula weekubiriza okubeera nga obeera muyitirivu wa kusiiba. fa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama ma kana yasuumu min ash-shuhur. omubaka sallallahu alayhi wa sallama mu myezi gyonna talina mwezi gwe yasiibirangamu nga bwe yasiibanga mu mwezi guno ogwa Sha'ban. yaguwaako ensonga bbiri. esooka nti abantu bagajjalira nnyo mu gwo, naddala ku bikwatagana n'okusiiba. kati n'abeera nga ye tayagala kubeera mu abo abalagajjavu, bayite al-ghafilun. saateera n'alaga nti mwezi emirimu gy'omuntu gy'akoledde mu mwaka omulamba
mwejanjulibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala jonna. N'alaga salawatullahi wa salamuhu alayhi nti ayagala nnyo emirimu gye janjulwe gyali Allah subhanahu wa ta'ala, nga mwana wattu ali mu abo ababadde basangiddwa nga basiiba. Farasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kana kathiru siyam, yalinga muyitirivu wa kusiiba mu mwezi guno. Wabula Aisha agamba nti omubaka sallallahu alayhi wa sallama talina mwezi gwe yasiiba mu bulambalamba gutali gwa Ramadan. Yensonga lwaki tukugamba nti wadde oyitiriza okusiiba naye tosiiba mwezi gwonna bulambalamba. Gulina embeera ey'okubiri nti anaasiiba okusiiba okwo kw'omu Sha'ban akubirizibwa okubeera nga mu wiiki zino ebbiri ezisooka abeeremu abo abasiiba, kubanga mu maaso bwe tusukka wiiki ebbiri Sha'ban n'atuuka mu haafu we, omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti idha ntasafa Sha'ban fala tasuumu. Sha'ban bw'atuuka mu masekkati abadde tasiiba, monnange tobeera mu abo abakkirizibwa oba tokyali mu abo bakkirizibwa kusiiba. So anaasiiba mu kitundu ekisembayo, aviira ddala mu kitundu ekisooka nga akola atya? Aviira ddala mu kitundu ekisooka nga asiiba. Wala nansa an nudhakkira ikhwanina wa akhawatina man kana alayhi min sawmi al-fariida. Omuntu yenna singa asangibwa nga abadde n'okusiiba okw'obwetteeka okumukakatako, naddala okwo kwa Ramadani eyayita n'asangibwa nga abadde tannakusiiba, falyubadiru bisiyami, yandibadde ayanguwa okubeera nti afaayo asiibe ennaku ezo ezimubangibwa nga bwe kyabeeranga ku bakyala b'omubaka sallallahu alayhi wa sallam, kama tahki Aisha radiyallahu anha, nga Aisha wanyumya tikana yakunu alayna. Aisha agamba nti twasigalanga tulina ennaku ezitubangibwa mu Ramadan eyayita, fala nastati'u an naqdiyaha, naye nga twesanga tetusobodde kubeera nga tuzisiiba illa fi Sha'ban, okujjako obudde twabufunanga mu Sha'ban olw'okutawaana kwaffe n'omubaka sallallahu alayhi wa sallam. So omuntu yenna alina okusiiba emabega okw'obwetteeka okukyamubanjibwa, yandibadde yeekubiriza mu mwezi guno nga tetunnatuuka mu Ramadani mulala, n'abeera nga ennaku ezimubanjibwa abeere nga aziriwa. Mu ebyo bitateekeddwa kwerabira, omwezi guno inda salafi salih, eri abalongoofu abaatukulembera, mwezi gwa kusoma Qur'an. Salafu abaatukulembera omwezi guno bwe gwayingiranga, mwana wattu bagukozesanga nnyo okubeera nga basomeramu ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, hatta n'abamu baggalangawo amaduuka gaabwe okubeera nti yatafarraguun, babeere ng'obudde bwabwe babuwa okusoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala mu mwezi guno. Era omwezi guno jagusanga nga gukubirizibwa omuntu okubeera omuyitirivu w'okwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala. Oba olyawo Allah n'amusonyiwa ensobi ze, n'atuuka mu mwezi ogwa Ramadan ng'ali maghfuru dhanb, ng'alimu abo abasonyibbwa ebyonoono, abeere mu abo mimman yasuumu wa yuqbalu minhu amaluhu. Oba olyawo n'abeera mu basiiba n'abafuba mu kukola emirimu gye bafuba okukola mu Ramadan, ng'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ali mu abo, nga bali mu abo bakkiriza emirimu gye bakoze, kubanga ebyonoono ebimu tahulu baina bijja wakati w'omuntu ne emirimu gye gyakola, ne bibeera nga Allah subhanahu wa ta'ala gimuziizaako ku muntu okubeera nti amusonyiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha tubta
bw'obanga weenenyezza olwenenya olwannamaddala mu byonoono ebifaanako bwe bityo, Allah n'akusonyiwa, ogenda okutuuka mu mawsimul khayr, mu kiseera ky'okukola obulungi, nga mwana wattu oli mu abo oba oliawo abajjulula embeera ne bava mu abo abatakkirizibwa byebakola ne babeera mu abo oba oliawo abakkirizibwa Allah subhanahu wa ta'ala emirimu gye babakoze. So omwezi guno mwezi gwa bulungi, mwezi gwa kufaayo. Omuntu yandibadde nga ekiseera kino tekimufa ttogge, wabula wandibadde nga weegasa nakyo. Ebyo bye bitono bye nnyinza okubeera nga biruusi al aqlam tupointingayo out bikwatagana n'omwezi guno n'okusemberera kwa omwezi oguyitibwa ogwa Sha'ban. So nga ate omuntu asangibwa nga asiba ennaku ze eza sunna, Mande, Lwakuna, nnaku njeru, oyo ye agende mu maaso n'okusiiba kwe, era tekuliiko kkomo okusiiba kwe mpaka omwezi bwe kunaggwako. Ne bweba Ramadaani nga yanca ku Lwakubiri, ng'olwaleero Mande omuntu akkirizibwa abadde asiiba bw'atyo, ogenda mu maaso n'okubeera ng'asiiba okusiiba kwe. Omwezi guno gujja kubeeramu ekirala ekyokubeera nga tugoberera embonekerera ya Ramadan, kubanga naye ebyo bijja kubajjukizibwa nga tusemberedde okubeera nti omwezi guno guggwako olw'amateeka omubaka sallallahu alaihi wasallam ge yatugamba okubeera nga nasuumu li ru'yatihi, tubeere nga tusiiba olw'okubeera nga tulabye embonekerera. So ekyo nakyo kijja kujja mu maaso biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. So bingi bye weetaaga okumanya ku Sha'ban, omuwangaliremu mu mpangaala ennungi. Mujja kubeeramu okutugaana olunaku olubuusibwabuusibwa okubeera nti ye Ramadaani oba lukyali mu Shawwal, okubeera nga tulusiiba. Amateeka ago mangi naye ago gali mu maaso ku nkomerero y'omwezi, naye twagadde okubeera nga tubabuulirako ebyo ebibuna mu mwezi guno. Wallahu a'lam. Thumma, oluvannyuma lw'ekyo ekyokubiri, tetumanyi oba bino binaaba bitya, naye mukkirize nabyo tubikooneko katono. Wa nas'alu llaha at-tawfiqa wa athabat. Baganda bange, a'azzu shay fi dunya al-islam. A'azzu shay fi dunya al-islam. Ebintu ekisinga okubeera ekyebbeeyi mu nsi muno bwe busiraamu. Wa a'azzu an-nas fi dunya al-muslimun. Era abantu bonna abawangaalira mu nsi abasiraamu be basinga okubeera ab'ekitiibwa. Omuntu Allah subhanahu wa ta'ala, kama aqulu daiman, ensi eno Allah subhanahu wa ta'ala yagitonda n'agiteekamu abantu n'ebitonde ebirala, naye Allah subhanahu wa ta'ala yasitula ekitonde muntu ku bitonde byonna ebisigadde. Bw'atyo bwe yatugamba nti walaqad karramna bani adam. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nasukkulumya nempa ekitiibwa nenfuula nga wanjawulo mu bitonde byonna ekitonde ekiyitibwa omwana wa Adam. So bottom line, abantu mu bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala byonna, bisolo, binyonyi, biwuka, bitwala tugende, majini, ekitonde ekisinga okubeera ekyebbeeyi mu bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala kye yasitula ku birala muntu. Bwe yamala okubeera nga asukkulumizza abantu, ate n'abasukkulumyamu abantu bonna, n'abasukkulumyamu abasiraamu oba bayita abakkiriza. Idha utliqa, bwe kireetebwa erinnya erimu ku abiri nga lyeryoka lyerize, fa innahu yashmalu
liba likuŋŋaanyiza wamu emiteeko gy'abantu ababiri. idha qulna almuslimun na'ni bidhalika almuslimuna walmu'minun wa idha qulna almu'minun kadhalika na'ni bidhalika almuslimuna walmu'minun. bwe kijja fi lahkam ne kijja nosanga mu hadith oba mu aya nga ya ayuha alladhina amanu nga bwekityo bwe kizze kiba kitegeeza abasiraamu ng'era bwe kiba kitegeeza abakkiriza mu ngeri ey'enjawulo. ne bwe kijja nga walakin Allah n'ayogera ng'ayogera ku basiraamu bokka, ekigambo ekyo kibeera nga yadkhulu fihi almuslimun bidayatan, kiba kiyingiramu abasiraamu mu mbeera eya bulijjo ng'era bwe kiba kiyingiramu ababali wagguluko mu mitendera egy'enzikiriza nga nabo bayitibwa abakkiriza. eyo si ensonga yange, naye Allah subhanahu wa ta'ala tugambye nti abantu bonna bwe bamala okubeera ab'ebitiibwa ate Allah ajjamu ettuluba eri abo abamukkiriza oba abasiraamu ne libeera waggulu w'abantu abasigadde abatali basiraamu. wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. antumul a'launa, mwe muliko wagguluko, mujja kubeerako wagguluko ku bantu abasigadde abalala akakwakkulizo in kuntum mu'minin, bwe munaabeera nga muli baki, bwe mubeera nga muli basiraamu oba bwe munaabeera abakkiriza. ekitegeeza ti antumul a'launa min sa'iri au min baqiyati nnas, mubeerako waggulu. tembeera omusiraamu tabeera ku level y'emu n'atali muki, n'atali musiraamu abadan. omusiraamu abeerako wagguluko, atali musiraamu abeerako wansiko. ekyo bayinza okutuvuma naye lasna nubaali, ebivumo tebimenya gumba, kati si nsonga. thumma era Allah subhanahu wa ta'ala alaga nti yarfa'i llahu alladhina amanu minkum, Allah subhanahu wa ta'ala mu bantu bonna ate Allah asitula abamukkiriza. kiregeeza nti abateekako waggulu ku bantu abaki, ku bantu abalala. eddaala eririko waggulu ku bantu aba bulijjo mwana wattu eddaala ly'abantu abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, bayita abasiraamu oba bayita abakkiriza. tebikomaawo, Allah ayongera n'asukulumyako n'ateekayokko leve ey'okusatu waggulu mu bakkiriza bano, era nabo n'ajjamu naga nti walladhina utul ilma. ate Allah subhanahu wa ta'ala mu bakkiriza aba bulijjo asukulubyamu abo Allah be yawa kumanya n'abateekako wagguluko ku bakkiriza aba bulijjo. walladhina utul ilma darajat, Allah n'abasitula emateeka ate nabo baba banjawulo. wa fawqa kulli dhi ilmin alimun, nabo basiŋŋana madaala okusinziira ku kumanya kwabwe. ga madaala tuba tufunye ameka? tuba tufunye asatu. abantu aba bulijjo abasiraamu oba abakkiriza, ate waggulu ne tufunawo abamanyi oba abantu Allah subhanahu wa ta'ala byawo okumanya mu ngeri ezaki ez'enjawulo. ne mu bamanyi Allah subhanahu wa ta'ala ajja mu level ey'okuna nga nabo be bayitibwa be anbiya. al anbiya bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga Allah abasukkulumya mu kumanya kubamanya aba bulijjo nga abantu aba bulijjo. tegerekese bulungi. fa eddaala eryokuna libeera lya anbiya Allah, ate ne waggulu w'aba anbiya waliyo eddaala eryokutaano eriyitibwa eryaba rusulullah, ababaka baani, ababaka ba Allah subhanahu wa ta'ala. hadha ala alfarq bayna al anbiya'i war rusul. eyo nga oleese nti waliwo enjawulo wakati waki w'abannabbi n'abaki, wakati w'abannabbi n'ababaka nga bw'okisanga mu Qur'ani nga Allah subhanahu wa ta'ala abamu abakakasaako ebitende ebyo bibiri, wa kana rasulan nabiyya. Allah nga abigasse bibiri ku muntu omu, ti yali nabbi ate n'abeera nga yali mubaka. ero libeera eddaala eryakumeka? lyakutaano. waggulu wabeerayo eddaala ery'omukaaga bayitibwa
min ar-rusul muvamu ba ulul azm min ar-rusul muvamu abenkizo mu bugumikiriza mu babaka era nabo ojja kubasanga nga bali batano okuvira ddala ku Nuh ojje ku Ibrahim ojje kwani ku Isa ku Musa then ojje ku Isa osembyeyo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mwaba batano gende ku level y'omukaaga nabo Allah subhanahu wa ta'ala abajjamu omu abasinga nga naye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pyramid neberanga bwetyo bwefaanagana ku top yayo waliyo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam khairul khalqillah ekitonde kya Allah subhanahu wa ta'ala ekisinga okubeera ekyenkizo ate wansi ku bottom nosangayo abantu bonna abembeera zaabwe ez'enjawulo. Tegerekese bulungi. So ekyo kikuleetedde okulaga nti obusiraamu n'abasiraamu baba banjawulo era baba bankizo mu mbeera zonna. Tegerekese bulungi. Abasiraamu waliwo ebintu ebimanyiddwa kubo. Abasiraamu waliwo ebintu ebimanyiddwa kubo. Mu bintu ebimanyiddwa ku basiraamu mulimu simatun min athari sujud, mulimu obubonero obubabeerako nga buva mu buufu bw'okuvuunama kwabwe. Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u baynahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud. Simahum fi wujuhihim min athari as-sujud. Bayina obubonero obwo nga buli mu byenyi byabwe naye nga buba buwufu bwa kuvuunama kwabwe kuteeka byenyi byabwe ku ttaka nga bavuunamidde Allah subhanahu wa ta'ala. Bakwata ebitundu nga mwe muli ekitundu ekisinga okubeera ekyebbeeyi n'ekitiibwa ku muntu ne bekkakkanya ne bakiteeka ku ttaka ta'ziman li rabbihim olwa okusukkulumya omulezi waabwe n'oyo gwe basinza watadhallulan n'okwekkakkanya bo ne beetoowaza. Balagamu n'ekikolwa ekyo nti ono gwe bateeredde ekitundu kyabwe ekisinga okubeera ekyebbeeyi n'ekyekitiibwa wansi ne bwe liba ttaka akiteekawo. Obwo bwetoowaza obusembayo. Ne bw'olaba nti bwetoowaze kyova olaba nti Allah subhanahu wa ta'ala yakigaana okikolera ekitonde kyonna. Hatta omubaka yeegomba senga kyali kikkirizibwa yandikiragidde abakyala okikolera abo be bateekeddwa okwekkakkanyiriza n'okwetoowaliza ennyo. Naye olw'okuba kyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam teyakikkiriza. Kibeeramu amakulu munda ag'okubiri nti ono gw'oteeredde wansi ekyenyi kyo omuwa ekitiibwa ekitaweebwa kitonde kyonna nga naye ye Allah subhanahu wa ta'ala. Naye wakati mu kukola ekyo bwe bakiddiŋŋana kireka obuwufu mu byenyi byabwe. Ensonga lwaki osanga mu byenyi by'abantu nga mulimu obuwufu obwo min athari sujud, ze muyita sujida. Kati sujida kabonero ka bbeeyi akalaga omuntu nti yekkakkanya ne yeetoowaza wakati mu sukkulumya eyamutonda Allah subhanahu wa ta'ala. Akabonero ako abantu bakalina mu byenyi byabwe ka kitiibwa era abantu babakalaba ku muntu
bamanya nti ono y'omu ku bali balina gye bamukola batya gye bamunasaba ono y'omu ku bali. Tegerekese akabonero akokubiri ye nyambala Allah subhanahu wa ta'ala gye yayawulira nayo abakyala. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba omubaka sallallahu alayhi wasallam namugamba nti ya ayuha nabi qul li azwajika wa banatik, Muhammad nabbi wange gamba abakyala bo ogambe n'abaana bo. Abokusatu bali baveeko, abokusatu yagati wa nisa'il mu'minin, n'abakyala babaki babakkiriza bakyala b'abasiraamu balagire bakole kino yudinina alayhinna min jalabibihinna, besuulire basembeze kumpi kubo ekyambalo ekiyitibwa jilbab, ekyambalo ekiyitibwa jilbab ekirina ensonga zaakyo nnyingi muzo. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti kibayambe dhalika adina an yu'rafna, kyekiri yaddeko okusinga omukyalo okubeera nga teyeebikkiridde lugoye luno n'asigala nga yeebikkudde n'amanyibwa. Naye bw'aba asembeza ekyambalo kino ku mubiri gwe ajja kusigala nga tamanyiddwa nga yeebikkiridde, fala yu'dhain, asobole okubeera nga tanyiizibwa. Kunyiiza kwa ngeri ez'enjawulo. Allah yali alina byayagala abakyala babikke nabyo engoye ezo eziyitibwa eza jilbab. Naye jilbab tuluba lya nyambala erisembayo, naye waliwo wakati ettuluba eryokubiri eryasookerwako okulagibwa abakyala tadarrujan bihinna, nga batwalibwa mpola mpola mpaka batuusibwe ku nyambala eya jilbab. Allah subhanahu wa ta'ala yasooka kubagamba naga nti waliyadribuna bikhumurihinna ala juyubihinna, besuulire khumur, besuulire obukaya bwabwe nga babusuulira oba nga babwambalira ala juyubihinna, ku ngoye ze bambala ezirina obulago eziyitibwa shariya, muziyita shariya. Engoye ezo ennyambala y'abakyala kwesooka okuteekebwa. Omukyala bw'ayambala olugoye olulina obulago awayite omutwe n'amala n'ayambala akakaaya ke, fabiha wa ni'ma, lyali ddaala Allah kwe yasooka okubateeka nga tannabatwala ku ki. Era olwaleero eddaala eryo bannyinaffe bangi lye baagala okusemberera okubeerako, wadde nga abamu tebalituukiriza. Ate era okusiba akakaaya ku shariyayo kyandibadde kirungi ddala nno ng'oyambadde mu nyambala enki, ng'okyambadde mu ngeri ennungi. Tukuwa credit tuga nti agezezzaako, nga bwe tukwenkaraginga okweyongeramu osukkeko awo ogende ku ddaala erikirwa eddaala erirala eriyitibwa erya jilbab. Wadde nga ate ffe abakyala b'omulembe guno tulyambala ne tuleka bye tulina okubikka nabyo ate ne tubireka bweru. Abakyala bwe basuulira obukaaya bwabwe bamekinga sure nga amatu gali bweru n'ebyokwewunda by'oku matu. So ng'oli yandisibye akakaaya ke n'amatu n'agakola atya, n'agasibiramu n'abika ebyokwewunda ebyo biteekebwa ku matu. Fahimtum? Yandisuulidde akakaaya n'abika obulago bwe, naam, n'ennekiresi ezibeera mu bulago. Naye olwaleero akakaaya akasibibwa abakyala b'omulembe gwaffe amekinga sure nti akatadde ne kakene wansi n'akasuulira
nekiresi esigale ng'ekola etya ng'obulago bweyolese bulungi ne nekiresi nga yeyolese bulungi. Kubanga ekigendererwa ky'ebibikko bino Allah subhanahu wa ta'ala kutuukiriza wala yubudina zinatahunna, engoye zino ziyambe obutoolesa n'obutabikkula bikozesebwa by'abakyala mu kwewunda kwabwe, bye bibagaanibwa okwolesa. N'abaala juyubihinna lwandibadde nga lugazi, olugoye shariya yandibadde nga ngazi, nga tekwata mubiri gwa mukyala kubeera nga abutya bwe yakula. Wadde ng'olwaleero banyinaffe bamekinga shuwa bw'aba ayambadde olugoye olwo luteekeddwa okubeera nga lumwawula bulungi, luteekeddwa okubeera nga lumwawula bulungi amabeere, lumwawula bulungi obutuuliro bwe, lumwawula bulungi ekiwato kye, lumwawula bulungi bwe yakula. Naye nga ala kulli halin leve eyo musiraamu yalimu, era omukyala bw'atambula nayo n'otambula naye bw'otyo paka lwanaatuuka ku kwambala ate olusingawo fabiha wa ni'ma. Fahimtum? Faurifa fil islam, nekibanga kimanyiddwa mu busiraamu nti abakyala bano abasiraamu balina ennyambala ey'enjawulo, era omuntu bw'alaba omuntu ayambadde bw'atyo alabanga ennyambala ey'obuki, alabanga ennyambala ey'obusiraamu. N'agyambadde agamba ayambadde shariya, ensonga eyo bwe bagituuma ti ennyambala eno gye nyambadde yeri mu mateeka g'obusiraamu, ge makulu g'ekigambo ti shariya, yeri mu nnambika y'obusiraamu ey'ennyambala yaffe. Senga oli aba agituukiriza, naye bw'ogenda ogiteeka ku minzaani ey'olwaleero, bakulu si shariya eyo, okugjako abatono ennyo, naye eyo si ki yandibanga si shariya. Era erina ekigambo ekirala kyemutera ogiteekako nti hijaabu, ekibikko. Hijaabu, ekibikko ekibikka omubiri gw'omukyala. So ennyambala eno emanyibwa nga kitundu ku basiraamu, kitundu ku busiraamu. Era omuntu alaba ayambadde busiraamu saate era n'abamulaba bamulabira mu kifaananyi kya buki, bamulabira mu kifaananyi kya busiraamu. Era bangi babawadde n'amannya manene ng'aga hajati olwa nnyambala eyo. Ekanzu n'enkofiira n'ekirevu nakyo kirimu ebyo oba olyawo ebimanyiddwa ku baki, ku basiraamu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yabikkanga omutwe gwe ne kijibwako okubeera nti abantu abamugoberera mwana wattu tebeenyumiririza mu kubeera nga emitwe gyabwe gibeera mibikkule, wadde nga bagibikka n'engeri ez'enjawulo, bagibikka n'engeri ezaki ez'enjawulo. Waliwo abazibikka n'obukofiira obwo obwammwe obutono bwokka, ne wabeerawo ababikkako ku kakofiira ne bateekako ekitambaala, n'ebitambaala bya njawulo. Abali mu Isirayiri awo twala tugende, ekyabwe kimanyiddwa, naye nga kyonna kubikka ku muki Allah yakunu baleme kubeera mitwe gyabwe nga mibikkule. Abali mu nsi nga ebyo ebyawo bitera kubeera byeru nga birimuko kabulaka mwa kituuma kya Arafat. Abali mu Saudi Arabia n'emiriraano balina ekyabwe
bambala obukofiira ne bateekako ekyabwe ekyo, naye ekyabwe kibeeramu bumyufu, kyekisinga okwatiikirira. Sudaani babika emitwe gyabwe n'obukofiira naye ne bateekako ekyetooloovu. Tuli wamu? Abakyadi ekyabwe kiwanvuko okusinga ku ky'Abasudaani. Bw'okkirira Yemeni ekyabwe kiriko enkofiira n'ekyetolooza naye nakyo kitonotono ne kala yakyo eya brown n'ebirala. Ala kulli hal bw'ojja wano ewaffe n'osanga eno eyaffe nga gye nyambadde naye esinga kusibuka awo Zanzibar. Tegerekesa bulungi? Ala kulli hal paka lwe yatuuka wano nemanyibwa min qadimi zamani nti enkofiira y'abaki? Enkofiira y'Abasiraamu. Twali tukyali ku olwo abawalimu ne banyikiza okusomesa ekirevu kino kyolaba nga kyaffe ky'Abasiraamu. Twawukana nakyo ku batali Basiraamu. Omubaka bwe yatulagira sallallahu alaihi wasallam nti khalifu lyahuda wannasara, mwawukane ku Bayahudi n'Abanasara, aifu liha, mwe ebirevu byammwe mukole mutya? Ebirevu byammwe mubirekeeko, ate musaleko waqassu ashawarib, mubeere nga mukendeeza amasulubu. Bo abatali Basiraamu ekyali kyabamanyibwako yaafuna shawaribahum, kukuza masulubu gaabwe. Nzijukira nga akyali mulenzi muto, mu bitabo bye nasomanga mwalimu obwa John Speak twala tugende naye nga mulimu amasulubu agamawaavu n'amalangerange okulaga nti bo bakuza amaki? Masulubu gaabwe. Naye ekirevu tokikola ki? Tolikisanga nabo. Wadde ng'omusono ndowooza gwazze, ate nabo ekirevu batandise okukyagala, era olaba nga mwana wattu bakirina, abamu bakireseeko, naye ndowooza gwazze nga musono. Nga bwolaba Obusiraamu bwe bwajja nga bukendeeza engoye ku basajja ne buweera waggulu wabuki? Wabukongovvule. Nagenza okwekanga nga Allah atuusiza mu mulembe ng'omusono ogulimu gwa kwambala mpale zikapaipo naye nga ziteekeddwa kubeera waggulu wabukongovvule n'obugatto obutaliimu sokisi. Simanyi mwagulabyeko omulimu gwabasanze, naye ng'emabega eri kibadde kimanyiddwa ku Basiraamu naddala be baatuuma erinnya eryabaki? Ery'Abatabuliiki, kubanga abadde basomesa ati engoye z'omuntu zibeere waggulu wabuki? Wabukongovvule naddala nga muki? Nga Musiraamu. Ekyewuunyisa abantu bano tebali si beesimbu, osanga nga bapraising ayambadde akapaipo ke nga kali waggulu wabukongovvule naye ng'ate bavumirira bulijjo omuntu abadde akendeeza engoye ze nga babuyita obuwale. Mpaka Allah bwe yagenze ng'abongerayo waggulu ne bambala ku bishort bye bayita bituwa, nabyo ne bisangibwa nga biri waggulu, ekyenjawulo nga binene nga biriko n'ebisawo. Naye teriyo tuwa nga eriwa ekka wansi wa biki? Ezisinga okubeera ennyingi zibadde zibeera mu ntumbu awo. Paka omulembe siibalwise eyo bwe gwabatuusizza, nabaddeko we nabadde naweza okulaba omusajja omuvubuka ava mu mmotoka nene zino ezammwe zi Hilux, yesaze ka t-shirt ayambadde n'ako kashooti akakoma mu bisambi wakati yew'omulembe. Tuyinza okukomekkereza nga ne kashooti bakagjeemu nga bali mu bokisa mwe bakumbira. Fahimtum? Akul byonna ebyo tuyiseeyo okubalaga nti obubonero buno obumu obumanyiddwa ku Basiraamu buleka omuntu nga bwakulaba amanya nti oli muki? Oli Musiraamu. Ate ne bulikuleka omuntu mu kitiibwa, bukuleka mu kitiibwa kyo mpaka gwe lw'oneekyeyambulula, mpaka lw'onookolera mu bubonero obwo ekikwambula ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyeyateeka ku Basiraamu n'abasitula nakyo, era kyeyateeka ku Busiraamu n'akisitula nakyo nabwo ku balala. Omulembe gwa internet baganda bange, omulembe gwa internet
gulabikiddeko nnyo ensangi zino abantu abalina obubonero obwo nga bavaamu ebibaweebuula ne bibakkakkanya ne bikkakkanya obusiraamu n'abasiraamu. Abantu abalina swigida mu bwenyi, abawala abasiraamu, abakyala abasiraamu ab'ebisso obukaaya, era nga mumanyiddwa nti muli basiraamu, ensi mwebamanyidde. Abasajja abalabikidde mu bifaananyi eby'obusiraamu mu nkofiira ne mu kkanzu, ne mulabikira ne ku bituuti kuno, mukkirize mbagambe obusiraamu tebulabikira mu kifaananyi kyakuvuma. Omubaka sallallahu alaihi wasallam ma kaana sababa, omubaka sallallahu alaihi wasallam teyali muvumi. Era Allah atugamba nti laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mwine ekyokulabirako ekirungi ku mubaka sallallahu alaihi wasallam gwe mugoberera. Wakati mukubeera nga internet abantu okuvuma bakufudde kwa bulijjo, abasiraamu, abaami n'abakyala, bwe mba mwina be mwagala okuvuma, mumanye nti okuvuma si kitundu ku busiraamu. Bwe mubanga muli bakubavuma, atabavumidde ku midiya mu lwatwatyo yasingako. Mbagamba bino nga nninda nange bye mugenda okunvuma. Bino mbibagamba nga nninda bye mugenda okunvuma. Naye ndowooza wayinza obutabaayo muwalimu anaabagamba, ndowooza nze kanzikirize nze munvume, naye mbalabuleko. Tetwandyemanyiza basiraamu mu kitiibwa ky'obusiraamu, mu bifaananyi n'obubonero bw'obusiraamu obutuliko, tetwandyemanyizizza kuvuma. Mu bintu eddiini yaffe byevumirira, evumirira okuvuma. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba ka sahabi omu, n'amugamba nti wala tasubbanna ahadan, tekakutandanga n'ovuma omuntu yenna. Sahabi agamba nti fama sababtu ba'dahu, saddayo kuvuma luvannyuma lwa kigambo kya mubaka oyo sallallahu alaihi wasallam. Kuvuma muntu wadde ekisolo wadde ekinyonyi. Abange mwe abaliko obubonero bw'obusiraamu, omuntu teyandyemanyiziza kuvuma. Fa in kana la budda fa'ila, omuntu bw'awulira nti ateekeddwa kuvuma, kale teyandivumidde ku midiya kuno. Temuvuma bantu babeere abasiraamu oba abatali basiraamu. Bannange mmwe abaliko obubonero bw'obusiraamu, okuvuma si kitundu ku busiraamu.
hatta raaitu paka lwe nalabye ng'oggyeko abantu b'ogamba nti babutiibwa olw'eddiini yaabwe, mpaka lwe nalabye n'abantu ababadde balabikira mu bantu nga balina offices ennene, nga balina reputations, balina ebitiibwa ebibamanyiddwako ebibadde bibamanyiddwako, paka lwe nabalabye nga nabo babawanise ku mitimbagano nga bavuma abantu. Ab'ebitiibwa mulembe gwa kuvuma, naye abantu abalabikako obubonero bw'obusiraamu, it is not our way. Sijja kumenya mannya g'abantu. Naye bw'olabanga omuntu aliko obubonero obwo bwe tukoonyeeko, mugambe ti nedda. Kale jjawo kamera ovume gwokola otya? Mukubire essimu, kubira Abdul Hasibu essimu ginoonye, omuvume direct. Naye bannange tulabika bubi mu mbeera eyo. Abantu balaba omukyala ng'alina sujjida mu kyenyi, balindirira omuntu abikula, alindira oba abadde agamba ki? Fa idha hiya tasubbu sabban, genda okuwuliranga ebivaayo bivumo nga bina. Ayuha almuslimun, wama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fahasha. Obusiraamu omubaka sallallahu alaihi wasallam tiyali muwemufu. Allah, omulembe guno gwakuwemula, omulembe guno gwakuwemula. Hatta sami'tu, naye mpaka lwe natuuse okuwulira abantu abali ku bituuti mu kanzu mu jjubba nga bawemula abantu. Fakultu la, omuwalimu munnange kankuyite bwentyo, wadde nga kirabika kinaakuwa ettutumu, towemula bantu. Ne baleeta vidiyo esooka, ne baleeta ey'okubiri, ne baleeta ey'okusatu. Agati sheekhe yasusse, sheekhe w'omulembe. Kyaki mufudde sheekhe w'omulembe? Kuwemula bantu. Tuleke abalala bawemule. Tuleke abalala bawemule. Naye abantu abaliko obubonero buno obw'obusiraamu, ekkuba eyo twandirirese, tetugoberera bugeberezi. Waliwo ebigambo nga twakula okukifulumya awali abantu, okukifulumya awali abantu, ng'emikka egikubibwa okiwulira ye nga wakifulumizza otya. Naye olwaleero by'ebigambo ebya bulijjo mu bantu. Abantu abalala si nsonga yange. Bukyamu bw'omulembe bwebwo. Naye omuntu aliko akabonero, swigide kuli mu kyenyi, owemula ku internet, mu nsi yonna, fil alam, mu nsi yonna. aboogera Oluganda nga nze
bw'abanga omuntu yalina ekigambo kyagala okwogera abantu bafunangayo ekigambo ekibikka. Tugeze omuntu yayogeranga ku bwerere bw'omukyala naye nga agatya embugo. Banoonyangayo ebigambo ebikola biti ebirekanga omuntu alina ensa. Naye bannange, la nakhaafu fillahi lawmata laa'im. Abaana baffe bali ku intaneti, bato baffe bali ku intaneti, naye balaba ebifaananyi eby'obusiraamu nga byebifubutukamu ebigambo bino. Paka lwe byeyolekeddeku bali ku bituuti. Baganda bange, alfuhshu si kitundu ku busiraamu era tekituwa kitiibwa. Ne bwe mba nga nze mpemula tekimpa kitiibwa era tekikkirizibwa. Abantu abakozesa internet, arujukum, abali mu bifaananyi bino, arujukum. law taqbaluna nasiha, bwe mbanga mukkiriza okuwabulwa, bwe mba temukkiriza kuwabulwa nga mulaba kyemukola kyekituufu, mugende mu maaso. Ne bwe mba mukyalimuko, embeera egambwako, embeera ewabulwa, ettutumu lyammwe mulisse wansi, mwetoowaze mwekkakkanyeko, mumanye nti ensi yonna tekuba mu ngalo, wabula ensi mulimu abatusunga. Ngambye abantu abaliko obubonero obw'obusiraamu, abantu abalina sujida ezibeetimbye mu buyenyi, abakyala abeebikkiridde obukaaya, abali mu bifaananyi by'enkofiira n'ekkanzu n'ebirevu, n'abatudde ku bituuti okuvuma n'obuwemu, si byebisaanye okutumanyibwako ng'obusiraamu, era si byebisaanye okutumanyibwako ng'abasiraamu, era si byebisaana okumanyibwako nga omusiraamu ssekinnoomu. Khitaman, twagamba omulundi ogwayita Allahu almustaan, twagamba omulundi ogwayita ti omuntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala nga alina kye yakwawulira nakyo mu bulungi, obwo Allah bw'ayawulira nabwo abantu bukkakasaako. Buli olabanga obulungi Allah bwakwawulidde nabwo nga tabuwadde balala nga babunoonya, n'emigaso egibufumbekeddemu obulungi obwo bwakwawulidde nabwo, manya ti Allah aba amaze okukakasaako okubeeramu abo abamwawula mu bwennyini bw'okumwawula, era Allah aba amaze okukakasaako okubeeramu abo abakola okumusiimisa, abakola emirimu emituufu. Twamenyayo ne tunokolayo ebintu ebyenjawulo, twanokolayo obulamu obw'omubiri, ne tunokolayo obugagga, ne tunokolayo obulungi, ne tunokolayo ebidduka, ne tunokolayo okumanya n'ebirala n'ebirala. Allah bwakwawulira n'obulungi mu bulungi bwe,
obwo obuyayanirwa ebitonde by'ebirala nga Allah subhanahu wa ta'ala teyabubawa, gwe Allah gwakyawulidde nakyo kakasa era manya ti Allah aba amaze okuyimirizaako ensonga ekukakasaako okubeera nti omwawula mu bwenyini bw'okumwawula omumanye, era ebikolwa byo okole emirimu Allah gy'asiima. Twalaba obujulizi obw'engeri ez'enjawulo. Olwaleero Shaaban atukeereyezza n'abo abatambula mu mbeera eyo, naye twayagadde okufundikira ensonga eno ne ayati zino okwongera okukakasa ekyo. Allah subhanahu wa ta'ala, tutunule ku suratu Al-Qasas nga tunuulira aya eno ey'omuddu omu kwabo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yayawulira n'ekyenjawulo nga teyakiwa balala. Omuddu ayitibwa Qarun. Aya ey'ensanvu mpaka ku 7 mu suratul Qasas. Allah yagamba nti inna Qarun, mazima ddala omuddu ayitibwa Qarun, kana min qawmi Musa, yali mu bantu ba Musa, nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala ayitibwa Musa, omu ku bataano ab'enkizo mu babaka ba Allah. Bwe mbadde nsomako mu tafasiri zino ezinyonyola Qur'an, yali atya mu kibiina oba mu bantu ba Musa, omuwalimu ayagala okwegasa, kirimu ebigambo bibiri ng'ekimu kyekituufu. Ekigambo ekimu kigamba nti yali taata omuto wa Musa, yali taata omuto wa nabbi wa luganda lwe ddala, nga bw'olaba Ali ibn Abi Talib ku Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, bw'atyo ne Qarun yali mwana wa taata wa nabbi Musa omuto. Era Ibn Kathir aganti wakana yusamma al-Munawwir, yali ayitibwa Munawwir n'erinnya eryo lyamuweebwa olw'endabika ye ennungi n'eddoboozi lye eddungi, lyalinga asomesa ekitabo kya nabbi oyo Musa ekiyitibwa Tawrat. Walakin naye aduwullah yakomekereza mulabe wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama nafaqa as-Samiri, yamala n'akyukira ku bukongovule bwe n'ava mu kumbeera ey'okukkiriza enzikiriza entuufu n'afuuka ow'omutawaana era ow'obulabe eri Musa n'abo abaali bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. N'ekyamuleetera okuva ku buluŋŋamu, ahlakahu albaghiyu likathrati maalihi, ekyamuleeta okubeera nti afuuke ekirala, Allah bwe yamuyinjiwaliza ebyenfuna n'atabuka n'ava mu mbeera nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba nti kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Yali mugagga Allah gwe yasukkulumya n'amuyinjiwaliza ebyenfuna. Allah agamba nti fabagha alayhim, mwana wattu yakola obulumbaganyi ku Musa n'abo abaali bamukkiriza. Obulumbaganyi obwo bwa ngeri ez'enjawulo. Abawalimu abamu balaga
tibagyuhu obwakiwajiwe obwakiwajibwe bwali bwa kufuruhu billah fabaga alayhim bikufrihi yawakanya Allah subhanahu wa ta'ala ate ng'omugagga munnange tomubuulira bya Katonda. Thumma atada ala man amana, oluvannyuma n'abeera nga akwatagana n'abo abayigganya buli yenna akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala okuva ku Musa yennyini n'abo abaali bakkiriza Musa. Obwo bulumbaganyo obusooka. Fabaga alayhim, abalala balaga nti yeetaba mu kuyigganya n'okusapootinga embeera zonna ezimalako emirembe abakkiriza, nga n'omwana wa kitaawe omuto, kitaawe nga naye mwali. Omuntu yandirowoozeza nti ono yandibadde amukwatibwa ensonyi n'okusaasira, n'amanya nti ono muganda we naye nga tayagala kumanya. Abawalimu ne balaga nti yayitirira okwekuza, ojja kisanga waggulu. Idh qala lahu qawmuhu, abantu bwe baatuuka omugambako ne bamugamba nti la tafrah, leka kubeera kwefuula wa kitalo. Buli muntu yenna amulinnyako, gwani ayogera waali, gwani ayogera waali. Embeera eyo abawalimu balaga nti yebagyun, n'ebigambo ebirala bingi, naye fabaga alayhim. Allah subhanahu wa ta'ala kiki yamwawulira nakyo mu ebyo byali tayawa balala. Wa atainahu min alkunuzi, Allah agamba nti nali namwawulira ne muwa alkunuz. Alkunuz obugagga obukusike. Ibn Kathiri agamba nti ayil amwal, namuwa ebyenfuna nga tebisitulibwa, ebisumuluza ebiggula we bibeera ebyobugagga bwe. Ma inna mafatihahu latanuu bilusbati ulil quwwa, nga mwana wattu bisitulibwa kibinja ky'abantu bakanyama. Ibn Kathiri yagaa nti okumanya byali bingi. La yuthqalu hamluha alfi'ama min annasi likathratiha, nga babisitula mu kibinja naye ng'ate basitoowerebwa. Era byalina obusawo. Kanat mafatihu kunuzi Qarun min juludin, bwalina obusawo nga bwa ddiba. Kullu miftahin mithlu al-isbi', nga buli kisumuluzo kiringa ng'olugalo luno. Kullu miftahin ala khizanati ala hiddatihi fa idha rakiba humilat ala 60 baghlan. Bwe yabanga binaamugoberera ng'enfalaasi nkaaga ze zikyambuza ebisumuluzo by'amawanika ga Karuni. Ekyo si kyekikulu, naye manya ti Allah okutuuka okutenda obugagga bwe yamuwa, ddala yali yamwawulira n'ebyenfuna byataawa baki, byataawa balala. Idh qala lahu qawmuhu la tafrah
inna allaha la yuhibbu lfarihin ay waadhahu fima huwa fihi salihu qaumihi. Bamugambako ne bamubuulirirako mu mbeera gye yawangalirangamu abantu abaali abalongoofu mu bantu b'omulembe gwe. Faqaalu ala sabili nusuhi wal irshad, bamugambanga mu ngeri ey'okumubuulirira n'okumuluŋŋamya ti la tafrahu bima anta fiihi, leka kwefuula wa kitalo olw'obugagga bw'olina. Yaanun la tabtar bima anta fiihi min al amwal, leka kwesitula ku bantu. Beera omugagga omukkakkamu, beera omugagga omwetoowaze eyeetoowaliza abantu. Leka okubeera omugagga alinnyirira buli muntu olw'obugagga Allah subhanahu wa ta'ala bwakuwadde. Ekituufu, inna allaha la yuhibbu lfarihin, Allah tayagala bantu bali bwe batyo. Allah tayagala bantu bali bwe batyo. Olw'embeera Allah gyakwawudde nayo ne weetwala nti gwe ku bantu. Ekigambo kitwayogera ti omuntu yenna Allah bw'amwawulira ebyenjawulo mu ebyo by'atawadde balala, amukakasaako okumwawula n'okukola emirimu Allah gy'ayagala, kyekiddako awo. Bamugamba nti wabtaghi fima ataaka Allahu ad-dar al-akhirah, wabtaghi fima ataaka Allahu ad-dar al-akhirah. Yagamba Ibn Kathir, istamil ma wahabaka Allah. Istamil, kino kyetwagala. Istamil, yenna alina ma wahabaka Allah, Allah gift gye yakuwa yonna. Ayinza okuba nga yakuwa bugagga ng'ono, ayinza okuba nga yakuwa maka ngo omulala, amaka wahabun au hiba min Allah. Ayinza okuba nga yakuwa bufumbo, hadhihi hiba, eno gift Allah tagiwa buli omu. Allah ayinza okuba nga yakuwa bulungi, beauty, abakyala mu bye mutwalanga binene, obulungi nsonga. Allah ayinza okuba nga yakuwa bulungi nga naawe obwewulira. Saati Allah asobola okubeera nga yakwawulira na bukulembeze na buyinza. Allah ayinza okuba nga yakwawulira na bukulembeze na buyinza. Allah ayinza okuba nga yakwawulira n'ekkula ery'ezzadde. Saata abalala Allah yabaawulira ebidduka. Allah ayinza okuba yakwawulira ekkula nga lya knowledge, eyinza nakuba nga ya busiraamu. Allah ayinza okuba nga yakwawulira knowledge egasa abantu, ne bw'abanga si ya busiraamu, oli dokita, oli pulida, oli inginiya,
oli ekyo kyonna Allah kyakwawulidde nakyo. Omuwalimu agamba istamil ma wahabaka Allah min hadha almali aljazil, kozesa ekyo Allah kyeyakuwanga ekyengera ng'ekkula, wa ni'ima ataila, n'ekyengera ekyawaggulu ekinene, fi taati rabbika. Allahu akbar. Fi taati rabbik, kozesa ekyo mu kugondera omulezi wo nannyini kuwa ekyo. Baganda bange, fi taati rabbik wattaqarrubu ilayhi, n'okubeera nga okikozesa kifuuka ensonga ekusembeza okumpi ne Allah mu ngeri ki? Bi anwa'i lqurubaati, ng'okola ebikolwa ebyenjawulo ebikusembeza okumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala, allati ebyo tuhassilu laka thawaba, ebinakufunisa empeera fi daari al-akhira, ku nkomerero. Omwana wo mulere, musomese, mugunjule, nga bwali ekyengera mukozese mu ngeri ekusembeza naye ku Allah subhanahu wa ta'ala, n'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Abaana Allah yagati wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, omuntu muwandiikako emirimu gye gyakoze n'essiko mwokwo, ne muwa n'empeera ez'obuwufu bwe. Obuwufu bw'omuntu be baana be. Omusajja oli abuuza omwana ono amusitudde nti ya Rasulallah, omwana ono naye akola hijja. Omubaka n'amugamba nti ye naye ofuna empeera mu kukola hijja ye. Omwana ono kyengera, abalala Allah teyakibawa. Alwaladu min sa'yi alwalid, omwana kyekimu ku bintu ebitekabanira omuzadde. Abo Allah batabawadde babanoonya, naye gwe Allah bw'akuwadde ekyengera ky'omwana okikozesezza otya okubeera ng'okifunamu, okusembeza okumpi ne Allah, n'okukifunamu empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku lw'enkomerero. Abange mu obulungi bwe baluma, abange mu abaluma obulungi abakyala, mumanyi mufumiitirizaako sente mmeka abanoonya endabika zammwe ddala bwe baba bataddemu sente kufuuka beeru, kufuna ndabika ya bibiri ng'egyo, kufuuka ebyo mmwe bye muyita obulungi bateekamu butitimbe bwenkanawa. Obulungi bw'obwo Allah bw'akuwadde bukutuusizza butya nga bwe bukusembeza okumpi ne Allah, era obufunyemu otya empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala olunaku lw'oli musinkana fil akhira. Gw'ate olaba bw'owummuzaako ku Ibn Kathir n'otunulako mu Jami'ul Bayani ekya Qurtubi, ku tteeka eryo ebigambo bye bimu. Bw'amala okulireeta etteeka eyo yagamba
يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل قول قارون له، عن قيل قوم قارون له: لا تبغي يا قارون على قومك. قارون gwe Allah gwe yawaye byenfuna, leka kola bulumbaganyi ku bantu bo. Bikathirati malik, olw'obungi bw'ensimbi zo. Waltamisi fima ataaka Allahu min al amwal, wandibadde onoonya mu ssente ezo Allah ze yakuwa khayratul akhirah, khayratul akhirah. Sente ezo obugagga obwo Allah bwe yakwawulira nabwo wandibunoonyezzaamu obulungi bw'enkomerero. Bilamali fiha bitaati llah, bilamali fiha bitaati llah, ng'okola mu bugagga obwo okugondera Allah subhanahu wa ta'ala fi dunya, mu nsi. ولا تنس نصيبك من الدنيا، يقول ولا تترك نصيبك، tekakutanda n'oleka omugabo gwo, wahadhuka min ad-dunya, omugabo gwo mu nsi, an ta'khudha fiha binasibika min al-akhirah, okubeera ng'osobodde okufunamu ekyo ekikufunisa enkomerero ennungi. Fata'malu fihi bima yunjika ghada min iqabillah, fata'malu fihi, nobeera ng'okoze mu nsi muno mu ekyo Allah kyakwawulidde nakyo, n'okolamu ekyo ekinaakutaasa enkya nga kikutaasa ku bibonerezo bya Allah. Underline, fata'malu fihi, nokola mu ekyo Allah kyakwawulidde nakyo mu nsi, bima yunjika ghada, ng'okolamu ekyo ekinaakuwonya enkya, min adhabillah, ku bibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Jarir al-Tabari yaga nti wa binahwi alladhi qulna fi dhalik qala ahlu at-ta'wil, ekyo abavunuzi ba Qur'an bwe batyo bagamba. Kyava akuleetera abamanyi ab'enjawulo nga balambika ekyo. Wulira nga bano mukaaga, kinyumizibwa ku Ibn Abbas yaga nti la tatruku an ta'mala lillah fi dunya, la tatruk, tolekanga an ta'mala lillah, okubeera ng'okola ku lwa Allah mu ekyo kyonna Allah kyeyakwawulira nakyo, fi dunya, ng'oli mu nsi. Tolekayo okukolera ng'okolera Allah, tolekangayo okukolera Allah mu bufumbo bw'olimu ng'oli mu nsi. Tolekangayo okukolera Allah mu buyinza bw'olimu ng'oli mu nsi. La tatruku an ta'mala lillah fi dunya, mu bweddokita mu bwalooya bw'olimu tolekangayo okukolera Allah ng'oli mu nsi. Mu bulungi bw'olimu, mu busomesa bw'olimu, tolekangayo okukola ng'okolera Allah ng'oli mu nsi. Enzivuunula ey'okubiri era ku Ibn Abbas enyumizibwa Wakiya yagamba nti an ta'mala fiha li akhiratika, an ta'mala fiha ay fi dunya li akhiratika. Allah mu mbeera gye yakwawuliramu mu nsi tolekangayo okukoleramu, oli mu nsi naye okolereramu akhira, okolereramu nkomerero. Beera mu mbeera yonna, Haji Siraaje, tuli wamu,
beera mu mbeera yonna gy'olimu. Lwaki ndekoono omwaziinyi wano? Beera mu bwaziinyi bw'oyaziina mu nsi, naye li akhiratika. Beera mu bwa imaamu, beera mu bwa seeka, somesa by'osomesa, naye li akhiratika. Gwe kwata kamera zo, Musinu, kwata kamera zo. Kaswiru, mwekyo Allah kyakwawulidde nakyo, kamera gikwate, naye teweerabira, tolekaayo an ta'mala fiha li akhiratika. Ibnu Bashar bw'anyumya enzivuunula ya aya eno ku Awunu mutabani wa Abdillah, yagamba nti inna qauman, abantu yadaunaha ala ghairi mawdi'iha, batunuza etteeka lino gye litatunudde, wala tansa nasibaka min ad-dunya, ne balivuunula nga bo bwe balabye, naye agamba nti naye amakulu gaalyo ta'malu fiha bi ta'ati llah. Abo bameka ta'malu fiha bi ta'ati llah. Obuteerabira mugabo gwo mu nsi kwe kubeera nti okola mu nsi okugondera Allah subhanahu wa ta'ala mu ebyo Allah bye yakwawulira nabyo. Mujahid wakumeka oyo yagamba nti al-amalu bi ta'atihi, al-amal bi ta'atihi, obuteerabira mugabo gwo mu nsi kwe kubeera mu nsi ng'ogondera Allah subhanahu wa ta'ala mu ebyo Allah bye yakwawulira nabyo. Mujahid agamba nti ta'malu fi dunyaka li akhiratika, ta'mal fi dunyaka li akhiratika, kwe kubeera ng'okola mu duniya yo naye ng'okolerera muki nkomerero yo. Era Mujahid nga Al-Qasim yanyumya ku yebino aga nti al-amalu bi ta'ati llah, okubeera ng'okola ogondera Allah, nasibahu min ad-dunya, gwe mugabo gw'omuntu mu nsi, alladhi yuthabu alayhi fil akhirah, ogugenda okubeera nga gumusasulwa ku nkomerero. Teekamu sensi mu kamera gy'okwata nga byogikwasisa enniya yo onoonya Allah akuwa empeera mu byo. Obulungi mu ngeri gye weeyisaamu nabwo, teekamu endowooza nti obulungi buno bwempangula nabwo enkomerero ennungi. Wansi Zaid ibn Zaid yagati la tansa an tuqaddima fi dunyaka li akhiratika fa innama tajidu fi akhiratika ma qaddamta fi dunya fima razaqaka Allah. Teweerabiranga okubeera nti okulembeza, waltanzuru nafsun ma qaddamat li ghad, biki byokoze olwaleero nga obikulembeza bikusookeyo gy'olaga, otuuke okutuukayo nga byo byakusookayo dda. Obikoledde mu duniya naye ogenda bisanga ku nkomerero yo. Fa innama tajidu fi akhiratika, obwennyini bw'ensonga buli mugenda kusanga ku nkomerero yammwe ma qaddamta fi dunya, ebyo bye mwakola mu nsi, fima razaqaka Allah, mu ebyo Allah bye yabagabira.
waliwo wano katono tetujja kufundikira nsonga eno olwaleero. mu taisiri lkarimi rrahman fi tafsiri kalami almannan bwe yali ayogera wansi yagamba wala tabghi lfasada fi lard, kyetujja okuddako omulundi ogunajja. Omuntu takozesa ebyo Allah bye yamwawulira nabyo mu bwonoonefu n'embeera Allah gy'atasiima, si bwe bityo webikozesebwa. bwe yali afundikira etteeka eryo yagamba nti kad hasala indaka, gwe wenna alina ebyo ebyenjawulo, kad hasala indaka min wasaili l-akhira, Allah akuwadde ekimu ky'osobola okukozesa mu ebyo ebikufunisa enkomerero ennungi. ma laysa inda ghayrika min al-amwal, banno gye batalina, gwe Allah akuwadde. Allah gwawadde obusawo n'alongoosa enniya ye n'abeera mu busawo nga bw'anoonyaamu Allah omusiima okuwonya omuntu omu nga gw'ofuuse ensonga. waman ahyaaha fakaannama ahya nnaasa jamia, Allah muyisaako omuntu omu n'amuwonya. Allah amuwa empeera ng'ez'omuntu awonyezza abantu bonna. Baburida man yashfa'u shafa'atan hasana yakun lahu nasibun minha, omuntu awolereza empolereza ennungi n'awonya omuntu obuzibu obubadde bugenda omutuukako, obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amuwa omugabo omunene mu ekyo kyakoze, kuwolereza. Omwalimu subhanallah lian yahdiya Allahu bika rajulan wahida, Allah okuluŋŋamizaako omuntu omu n'akutegeerako ensonga n'agenda agikolerako, Allah agenda kuwa empeera ku mulimu gwe gwakoze mpaka lwalifa. ma thawab, mpeera ki Allah zaawa omukyala nga mulungi akozesa obulungi bwe fi taatillah, mu kukondera Allah subhanahu wa ta'ala, nakirira obulungi bwe fi taatillah, n'atebeekeza nabwo omwami Allah gwe yamuwa. Mpeera ki Allah gy'awa oyo? Omuntu Allah subhanahu wa ta'ala gwe yayawulira ebyenfuna, abantu babakaabanga bukaabi, dhahaba ahlu ddusuri bil ujuri. Ya Rasulallah, abantu Allah bwe yawa esente nga batumazeeko empeera. Azimba omuzikiti gumu nga guno gwali dina, yujaru alayhi, n'aweebwa empeera buli muntu yenna agusaaliddemu, eswala eya sunna n'eyabuteeka mpaka lwe gulivaawo. Allah gwawadde amaka n'amuwa omukyala n'abaana, akwata omutwalo gwa ssente n'agubawa ng'anoonya ddaara al-akhira. bw'abanga omuntu awadde empeka emu, Allah agamba nti asinga amukubiriza
amuyinjiwaliza okusinga 7. kamathali habba ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulati 100 habba. kati ataleka omutwalo ogwa buli kanaku. bw'okukumya mu 7 onaafuna empeera mumeka? omwezi afuna empeera mumeka? omuwalimu amakutuka nti an yahdiya Allahu bika rajulan wahida khayrun laka min humuri ni'am. Allah okulungamizaako omuntu omu kisinga okuzimbira ekizimbe. fakad hasala indaka min wasail al-akhirah ma laysa inda ghayrika min al-amwal fabtaghi biha ma inda Allah. mubinoonyemu obulungi Allah bw'aba akwawulidde, bunoonyeemu ate ebyo ebiri ewa Allah. watasaddaq saddaka wala taqtasir ala mujarrad naili shahawat wa tahsili ladhat. nayagadde tafasiri zino zonna ziyitamu kubanga zirimu ebigambo ebinene okukakasa nti Allah bw'akwawulira n'ekintu kyonna mu ebyo Allah byayawulira naby'abantu akakasaako okumumanya kuba gwani gwe yayawulira, akakasaako okumusinza ku bwenyini bw'okumusinza. lwaki omuntu ali mu muzigo asaalako witiri mu muzigo gwe gwasasula buli mwezi nga gwalina ennyumba eya luumu 4 n'ebimu ebisenge tebiriimu abisulamu nga gwe tosobola kusaala witiri yaraako emu? lwaki? lwaki omuntu mufumbo? baganda bange twegendereze. lwaki omuntu mufumbo mu luumu emu mu luumu 2 nga gwoli muwuulu omwezi mu nyumba? lwaki oli mwezi mu nyumba Allah gye yakwawulira nayo? kojja Bukenya ddala ddala bino bifaanagana bitya? omuntu mufumbo mu luumu gy'apangiseemu oba luumu meka oba luumu 2. ono mu nyumba Allah gy'amwawulidde nayo omuvubuka ono ayina amaka galiko n'ekikomera naye kyagakoleramu mwezi mugo. هكذا يستعمل نعم الله. omukyala mubi mumutenda obubi naye obubi bwe abukozesa fi taatillah afuna omusajja n'abuwasa. ono mulungi ensi yonna etendereza bulungi bwe naye obulungi bwe n'abasajja abayitirivu abamwegomba obulungi bwe bwakumwendako. ahakadha yustamal ni'amullah. bwe biti ebyengera bya Allah bwe bikozesebwa. hasbi Allah ni wali wakil. lilhadithi tatimma. ebyengera bya Allah bwakwawulira nabyo ate akuziyizaako okumujemera nabyo. tujja kulaba enkomero ya aya eyo wala tabghi lfasada fi lard. subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.